which is okay, which is right, you know, percentages ezivako na kisijagenda mu details. Naye wesanga ngo omusolo ogutwalanga 30% ku buli kola tune etundibwa. Omusolo ogugende wa President Museveni because ye CEO wa Uganda Limited. Muganda we Chief Operations Officer wa Uganda Limited. Kakati omusolo ogu 30% gugenda wa President. Eziva ku siringi 7. Telecom company nayo ne jange etema. Ogenda okutuuka ku artist ne representative we oba distributor we nga basigaza almost 20% ku siringi 7. So ne waberawo misinformation na china chimungeri bantu yali reporting amso yemu ku nsonga ze baleta. And why I think eyo si ensonga yali badde mu copyright ya ferero. Esokera ddala eri nti lero mwabali ku live wane na abatulaba. At least percentage ya masimu agamu gokuba kati ogakubira ku WhatsApp okiraba bwe manjagala kunoonya ku mukulu wange Eddie Mezaya sisobola kumunoonya nga mukubira GSM jali okitegeera zine simu eza 077 bichi oyina kumunoonya ku WhatsApp kati n'abantu tugenze tukonvertinga mpola nti oyina ne bachalibo nga muri Uganda mwembi nenga kiri nomo okwekubira ku WhatsApp like kigenze kifuuka nomo abantu okwogerera ku WhatsApp kati kitegeeza ki with the time kavu ya masimu agakubibwa ku network bana bakubisa airtime abawuliriza kola tune egenda gende kirira ngate eyaba bakubisa abakubira ku internet ku WhatsApp nachi egende eyambuka chemanyi Eddie Mezaya wali awo mu Sweden oyinza okwesanga nga abantu oli ku masimu gakuba 10 amasimu 9 gayitira ku internet kati ne Uganda yo je yolekedde kakati etteeka lya copyright balikola mu 26 lero tuli mu 225 nkugambye kavu y'abantu abakuba amasimu ekkirira ekitegeeza abantu abagenda okubeera nga bakozesa kola tune bagenda kukkirira maybe in the next 20 years omanyi olusi bwe tutunulira ebintu bino fe tubitunulira mu lifetime yaffe naye oba otunulira ekintu okitunulira beyond your lifetime in the next 20 years gagenda kubeera gakkiridde ddala okiraba atenga WhatsApp calls na bichate byo byambukidde ddala kati kitegeeza kola tune service mu myaka 2 egenda kubeera egudde feteka tulifunye 2006 paka lero myaka 19 later wetufunye teke erigezaako okulaga Telecom bwe zino kola ki okusasula abayimbi simanyi na kumanya oba mwekiri ddala mu bage eri asembyeyo libazizaayo mu parliament because betuzibasaba tebazituwa so echo kimu ndowooza kola tunes zali badde sizze tufocusingako lero tutandika okulaba trends nga streaming nti bw'otunulamu mu Uganda lero Uganda ina muyimbi wa Uganda ku numbers zetusobola okulabako omuntu asobola okuteeka video ku YouTube mu Uganda nafuna emitwalo 3 katugeze in the first day okiraba as data nga sente za data zigenda zikka kuba kati ndaba bata Eddie Mezaya ekiri e Uganda batambuza zino zebayita fiber internet 60 Mbps nze kati wane wange TV eraga omwana yagireseko n'agenda okwebaka charanga ine simu ya streaminga nze ndi waneno mundaba okitegeera 60 Mbps kati tugenda mweyo age y'abantu okubeera nga ba streaminga okiraba it is up and coming aweteka we lino kola ki okusinga okutunula ku kintu ekigenda mu future se kintu ekiri mu kufa okiraba kyofana beera we tuba tufa kugwanga tufa kubato okusinga abakulu because abakulu obudde buba bukendedde naye bana abato bakyayina future so nendowooza ateze ensonga tebazitunuddeko eza streaming tebazifuddeko nnyo kuba nze nagendayo mu parliament bampita lwe bayita ba MTN ne tugendayo ne batunyonnyola gundi z'abayimbi naffe ne tubonnyonnyola ebyaffe n'engeri gye bikolamu era mwami Magogo honorable Magogo nakimugamba nti muli mu kutunulira kintu kino naye kola tunes is a service ekkirira nti ne Telecom zennyini nazo zinonya partnership na ba streaminga okiraba because kye kijja nti leero luli gwe mamero wali toyina Netflix emyaka 5 emabega kuba nkumanyi bulungi naye kati oyina Netflix oyina Spotify oyina Apple Music okitegeera like katasi yasekaji ense kyuse mu speed yeyo kati ne bannaffe abali e Masaka nabo bali ku TikTok kuno kati batulaba
nowe gulu nowawa n'abali ebulaaya aweteka we lyali lisinze okulaba nti omuyimbi wa Uganda asobola okukamula akasente ate sikana akasente aka radio ne TV wabula akasente akava ku muntu nti sente ezisasulwa zosasula Netflix oba zosasula Spotify gwenga kasirye omuyimbi wa Uganda ezimutuukako mmeka nga bwolaba government bwe yasobola okuteera Facebook amateeka nti era bw'oba boostinga bakuteerako omusolo gwa Museveni ku YouTube bw'oba ojjayo sente kubaako omusolo gwa Museveni okiraba kakati bwe kyali badde ne ku kino nti twali making sure akasente k'omuyimbi kano omuyimbi wa Uganda tumubagainingira mu platforms zino n'abanga afunamu ekikola ki ekyegasa kakati nze ndowooza weteeka we lyali sinze okuyuma naye ebyo tebaabifuddeko ensonga endala ngezaako biyita mu lukwakwayo batunuulira music industry Bakenzo wadde bavuga project yeno naye nga batunuulira nnyo omuyimbi simanyi oba mumanyi ku incident yaliwo ku federation whereby abayimbi bonna abaali loyal abaali bakiyita batya le allegiance to the federation bagobako ko bamanager baabwe bonna obajjukira incident ya omukulu okugamba nti bamutimbye show mu America ne bamuwa emitwalo 5 ejja $, n'amala n'agamba agisazizaamu kati coincident eyo abayimbi abasinga bagoba manager baabwe naye njagala twebuuze omuyimbi ono yesi tumprotectinga naye kati njagala tutunuulire the case of Jeff Chiwa ne muwala ono gwayina bamuyita batya Ava Peace teri abadde amumanyi si bwe kiri amaanyi n'amagezi ga Jeff mu kulonda ennyimba ezo n'okukola video n'okustrategizinga n'okukola biki kyekiyambye Ava Peace okufuuka kyafuuse leero Ava Peace bw'aba yawukana ne Jeff Chiwa asigaza ki omanyi nti bagamba copyright registeringibwa at eri automatically registered naye eri automatically registered eri manager eri automatically registered eri eyayimba okiraba okujjako ng'omuyimbi oyo omutadde mu label n'abanga akola kye bayita work for hire ng'alinga mukozi nga bola abakozi ba company emu Swangies for example Swangies kyogedde ekyo kakati Jeff yasigaza ki kakati onasikiriza otya Bobakamani okujja investing mu industry ya Uganda ng'alaba Jeff yasooka okuteekamu bwe yawukana n'omuyimbi gwe yawukana naye Jeff yavaawo nabyoya byanswa kati nze ndowooza copyright awe yali badde jjira weetandikira okukwata kyakusatu bino byonna tubyogera bagenda kutrackinga bagenda kukola ki naye bwe bubanga mu tteeka temulimu poliisi egamba nti ng'oluyimba lwo tonalutwala ku radio na TV oba kuluteeka ku streaming oba ki olina okusooka okulukoodinga n'aluteeka mu radio station lutambula ne gye bayita UPC code ne ISRC code yalwo okiraba tusobole okumanya nti oluyimba lumu bwe baluyita valuvalu UPC code eri ku Dembe FM ye UPC code yemu eri ku UBC TV ye UPC code yemu eri ku Jeju Motel waliwe twali kupata ya Edwin Obara okiraba nti oluyimba lwa Eddie Mezaya lumu luyina code yemu buli we balutadde okiraba naye kati eyo enforcement yali badde etandikira mu tteeka nti omuntu yenna bw'amala okurecordinga oluyimba lutwale ku UPRS before nga tonaluteeka wantu wonna codes ezo zibeere nga ze zitambulirako because UPRS ekubanjiza ne ssente mu nsi ziri ez'abazungu. Yes, a question. Yes, sebo. Badde saboddemu onyinyonyole bulungi kiri nkitegeere ogambye nti omuwandiisi ne manager ne producer tebalinaako we bafunira ku copyright eno bali badde bafunako naye abayimbi tebabateekako nsobola okukola case study wano ne tugenda njagala omuntu yenna lwakuba kati nina conflict of interest nti nkolera platform naye njagala ogende ku platform yonna gyo streamingirako music tukwate oyo yennyini His Excellency Eddie Kenzo oyite mu nnyimba ze lumu ku lumu usually apps ezo zibaako bu 3 dots bw'oggulawo oluyimba ogende ku gye bayita credits osome ogenda kusanga composer Edirisa Musuuza lyricist Edirisa Musuuza producer Edirisa Musuuza okiraba kakati producer tebamuteekako
tebakiriza kusayininga split sheet wano muki oluusi omwe ayinza okuyamba n'ateeka writer big talent naye nga tebamusayiningawo kakati ebyo birina kugira ddala muteeka James tugende mpola kuba kati gwafuna omukisa ogulaba ku tteeka eryo ndowooza nalabako ebimu kyogamba ba producers ne ba managers tebali included babakoonako bukoonyi nti copyright zaabwe zinaabeeranga ki protected naye we tutuuse leero obuzibu bwe tusinza okusanga ba producer 9 ku 10 babadde tebafuna mu music waabwe okiraba ekitegeeza nti woba okola etteeka naawe oba kati eyo olina kugitunuuliranga b'oteekako ba artist etteeka nti buli agenda okukola oluyimba UPRS teruwandiisa nga terulina split sheet buli muyimbi anti James nze ndowooza kireeta obuzibu obwo kyekino nti nze Eddie bwe nzija mu studio ya Kasirye ajja kuŋŋamba nti audio njagala emitwalo 5 nkwate emitwalo gyange 5 nsasule nga nguze ate James ampandiikira oluyimba aŋŋambe njagala kakadde nsasula akakadde ke kakati kankukunnyonnyole mangu omuntu bw'omugamba okukola oluyimba ebya ati nno byanjawulo nti oyinza okuŋŋamba okukola ekibumbe gwe n'okitwala naye bw'oŋŋamba okukola oluyimba n'ojja n'onsasula emitwalo 5 emitwalo 5 gy'ompadde obeera onsasudde naye oba toguze copyright yange copyright ki kakati copyright oluyimba olwo olusasudde yes ogenda lukwata ogenda oluteeke muki mu zi supermarket ez'enjawulo eza music okiraba kakati bw'oluteeka mu supermarket ez'enjawulo oluyimba olwo gwe olyako ekinene kye bayita distribution percentage kakati bw'ova ku distribution percentage waliwo akatono ennyo akasigalayo nga 15% ke bajjako nga ka producer ne songwriter okiraba kati era awo mu ba producer ne songwriter manager ono naye waayingirirawo because ye executive producer ekintu ekyo kyatukayagizaako eggulu wano ne tuvaawo nga ne tutukanyiza ne DJ Benazo kambawo ekyokulabirako ekyangu James Proper tukigeraageranye ku muntu akedde ku makya n'agula ettaka n'azimbako ennyumba ye bw'oba osaba amasannyalaze ogenda sasula service fee ne mita ozigule ne waya zo bajje bakuinstallingire naye tekitegeeza nti omwezi toosasulenga ssente za miti z'amasannyalaze amount gy'okozesezza kati oyo muwandiisi bw'oleeta ow'amazzi still ogenda kusasula service fee hours ze banaakolera na biki ne material tekikuggyako kuba nti bali bakyalina olukusa olw'okuba nti obasasula buli mwezi ng'osasula amazzi kati otukitwale nti ye producer obwannannyini tobugula lwakubanga osasudde studio time tobugula lwakuba nti osasudde omuwandiisi obudde bw'anaawandiikira obwannannyini bwe buba bwakugulibwa buteesebwako mu ngeri ndala this is an intellectual property ono gyayinako akaataddeko era nga kikakontributinga kukubeerawo kwayo lubeerera tebakikulimbanga nti bw'osasula olinga omusasudde studio time oba oguze rights ze tebakulimbanga nti bw'osasula omuwandiisi studio time oba oguze rights ze ba artist ye balina okubiyiganga botuko oyo kibaddirangamu James Proper agenda mu maaso bwana Kasirye nkutegedde bulungi naye kambaweemu example ntono wane waffe Sweden studio zonna za bwereere nze nkeera ku makya nga njagala kuyimba nengamba ngenda mu studio ya James ne mutuukirira James nankolera program nengenda nenyimba bwe mmala okuyimba James sente azijja mu gavumenti akola bukozi gundi ye n'agamba na yayimbe gundi yayimbe njagala manja bweziti kumuni oba gye tuyitanga municipality nesasula olw'okukolera Eddie Oluki oluyimba kebeere video ye producer agamba video eno njagala tugikolere Africa municipality yeteekamu kyonna paka oluyimba lukwatibwa video ensi zammwe zaakula nnyo kati wembuuliza mbuuza kasi zikwata position to music no by the very good music industries ngamba sokogende maaso Eddie namusi
Kasire tachimanyi Sweden kasire kankubuulire kino. Sweden neno we balina music industry. Soko malayo wali tulebe kuluzinga track. Okay. Soko. Kibuuzo kyange mbadde njagala kubuuza Kasirye. Tolaba nti nno wano producer ne writer babeera balina right ku luyimbo olwo kubanga artist yatwala butwazi talent ye. Pozinga mukatini awo wennyini ogambye agenda municipal ne musasula sikyo. Bwe maro musasula sigaza rights ze mu luyimbo obozitwala zonna. Anti studio ya municipal Bannange. Anti ngamba anti katini nyo James bwe municipal bwe maro musasula rights ze ozitwala obazi sigaza ngata zo sasula ne municipal. Zibeera za mwe mwenna. Change urani asasudde but someone is paying for the time and then you split the royalty. Njagala kuba kifaananyi mu mbeera eri very practical mu industry ngeri gyekolamu. Kasirye ne Mamero mwe mbeera wane e Kampala. Roughly producer omulungi bamusasula sente mmeka? Mulimu abakamu ekitundu. Kati no average kati abakamu ekitundu the 1%. Atano yes. The 1% bwokola bwobala average. Sente zimala ne zikka kati atano basis. Oluyimbo olwo ava piece lero bwoba booking anansonyi oba nayo mukozanga example. Bwoba booking omwa sente mmeka? Nze simumanyi. Kale kamili bwoba booking omwa sente mmeka? Kamiri bwemera nga mu bookinga ngagenda kawempe. Okay baba genda milioni 5. Wa milioni 3. Oluyimba yalukolera sente mmeka? 5. Buli lunaku asobola okukola ekivulu sikyo? Oluyimba lwakoledde ku mitwalo 5. Ekyo kye bayita distribution yakkirizibwa okukozesa oluyimba lwe okuperforming okukola biki. Kati oluyimba olwo lwennyini alukwata n'aluteeka ku YouTube. Ne lukola streams milioni emu. Bwe lukola streams milioni emu abayina $3,000 25 roughly simanyi oba bwe kiri abo YouTube amusobola okungula tugende bwe kiri roughly 25 okiraba mu myezi 6 oluyimba lwe lumu luyina milioni 10 uzambe luyina milioni 10 kati bw'obalamu ejo mitwalo ebiri n'ekitundu ejja $1 yalukolera sente mmeka? Kwebiri kitundu ejja $1. Producer kangambe mutwalo manyi Martha Nyanguyira nnyo nga ali mu figures za 10 kangambe ku mutwalo gwa $1 gwoba okoze twagalako just 18 lugende mbali bewa watano bana is that unfair bajukize nakali nti ne bwotaziba wera na yanga naye 18 kwali kuba ebiseera ebisinga naye abeera ku bawandiisi kati weebuuliza Kasirye ne James mbuuza mwe babiri. Watya? Nane example nengala. Watya nga wano bana yongono yako ni sente. Ne soko buuze anko Edi. Mfana nyinga byesibye. James tereza muka network ako akateredde. Akati wano watya? Nga bannafa abali mu business ya music mu Uganda mu studios. Bagufulide ddala professional business. Artist Kasirye najja. Namugamba nti omanyi mu kifo ky'emitwalo 5 sasula amasanyalaze beegati amasanyalaze oluyimba luno lubeererwa ako Edi gejatano atano gya masanyalaze eyo conversation ogiraba togiteekamu obunanfuusi bonna mu byoli mututwalamu emitwalo 5 a piece of art that is going to last for years masanyalaze gegaki ochegeera kakati kakubulira na kino olaba ne mweri katijjo kakala mubuliza ku standard ye yennyini gyakolera kubanza kakati nze company gyenkolera ya Sweden Spotify tevaawo wammwe nalyo nekweka kakati Uncle Eddie gwotunuulira rate ya per hour mu nseezo omuntu akola just omulimu gwa bulijjo per hour bamuwa sente mmeka mu corona nganze kati nze kanjogera ku gwange omuvuzi wa bus nze nvuga bus buli hour mvugira corona 2.5 kati anti nyanzi jeyo ne calculator corona 2.5
Okolera sawa mmeka? Dollars bameka. Nkole sawa 8 buli lunaku. Okolera sawa 8 simu eno eri mu kuyingira mu kubo lyange. Tayimuze sawa 8 kuliko omusolo okwo. Ate buli omu asasula omusolo tubale flat. Buli omu alina okusasula omusolo wadde bana ba industry tebagusasula. Kakati n'okolera ennaku mmeka 5? Nkole ennaku 5. N'okolera ennaku 5. Ennaku 5 mu mwezi ne mbeeramu weeks 4. N'obeera ng'olina emitwalo gya krona 4. Krona to USD. Nobeera hazezo sente zennyini noba ng'olina 35,000 eza dola. Omwezi. Ekitegeeza 35,000 zino. 35,000 kuba dola yo nnyango abantu bamanyi nnyo krona. 35,000 bwe zibanga zokoledde omwezi buli wiiki oba okoledde mmeka? Buli wiiki oba okoledde $100 million 4. Okiraba producer mu Uganda naye asobola okukola ennyimba 4. Okiraba wiiki asobola okukola ennyimba katugeze 2 oba 3 wiiki ng'azimaliriza bulungi. Lwaki ye tetwagala omwezi bwe guggwako abeere ng'alina 3-8? Lwaki ye twagala abeere nga asolooza kakati James otuuse wembadde nkwagala. James okolera Spotify. Kampuni y'Abaswidi. Niko wano Stockholm. Awo ennyini awo. Yes. Kakati bannannyini Spotify bakuemployinga. James sente ze bakusasula. Bakusasula mu sente za Uganda era tebaagala zimanya. Kitegeeza kati mbadde njagala obuuze nti lwaki ze James sente zeefuna mu Spotify size bawakola ku TV mu Uganda. Nedda lidako nga tetundagendawo katini nnyo kino kyetwogerako nedda katini nnyo twogera ku global business kitegeeza waliwo global standards mu time ya art producer percentage ezi producer gyasigaza n'omuwandiisi nabiki these are global standards tekifaayo oba mmwe mufunyemu mmeka oba mmwe mufunye stream ntini oba mmwe mufunye etya these are global standards kati mu America ojja kusanga nga producer ate obudde bwe bwa bbeeyi kyokka anaasigala nga ate ye mukambwe ne royalties okusange Bungereza nga producer wa bbeeyi on top of okuba ow'ebbeeyi ate nga ne royalties azisigaza tekiri ku bbeeyi na kubeera bbeeyi ntini kiri ku the standard guidelines of international business. Bw'obuze buli artist akeera n'ayagala okulongoosa bizinesi ye amaliriza ate alina okunoonya abantu abakwatibwako abalala. Mwamugoberera? Ani? Mwamugoberera? Stialos yakuba nnyo. Naye Bawa singa yali afuna ako ka 7% ke. Singa afaanana atya leero. Ate kakati kulesa sympathy. Naye omukulu bw'agenda okwewandiisa mu ASCAP yeteekayo nga yakuba engoma ye ya waliwo omuyimbi eyandyako ssente Gravity omutujja oyo namukolera oluyimba lwe ne baluteeka mu Sinki deal. Namukolera Sinki deal ne bamuteeka mu firimu naye era okumwanguyiza ebintu nga watubuuze wali producer Shekawo Wabuyu Geresom anti bagenda kubuuza split sheet nga tebagikola. Kati ninyo kasooka gusa kino. Banja kukubuuza ku gundi ani James Proper. Awani anenyezebwa muyimbi oba producer bali gwenga mu studio. Anenyezebwa kikino producer mwavu omuyimbi mugagga. Kati omuyimbi yakwata producer at ransom. Abayimbi bakwata ba producer at ransom. Anti amubuuza sente z'akolera. Anti kulira amuwa 5 naye teeka ligamba ayina publishing rights. Naye tebamuwa lupapula luno. Kyovola banze mbadde njagala. Anko Edi katono nnyo. Kyovola mbadde njagala. Kivire ddala mu tteeka. Nga kigamba ku Mamelo Media tokkirizibwa kuzannya luyimba nga tebakuwadde copy ya split sheet on file. Okiraba kubuuzaamu ekibuuzo kino njagala kibuuza bwana Kasiri. Mu Uganda tulina mu professional producer.
Mwebali. Nolo kumumbuulirayo ng'omu. Ojabato mumanyi mwebunenga mwebali. Ate bwe namenya bemmenye ng'ate abamu banyiiga tusigale nti papa producer era bacontributinga ku art. Akati wana Kasirye. Problem gye tulina mu Uganda tetulinamu professional producer. Wabula tulina ba producers abali experienced abayigidde ku mulimu. Kizibu nnyo okusanga producer mu Uganda alina ebbaluwa nti nasomera mu studio nasomera mu university bweti nenfuna ebbaluwa yange Berkeley School of Music nga music producer. Naye bano benjogerako ne office Sweden oli okweyita producer abeera professional. Nedda gy'olaga olaba tujja kutuuka ate n'abayimbi tubabuuze bo basomerawo kubeera basomerawo eno. Kasirye emboozi tetugenda gimala njagala njibajjeko okitegeera kuba njagala tuddeyo ati labayo justice kyenjagala okumaliriza nakyo kiri wano abayimbi buli we munaasigaza obunnanfuusi n'obuggulu industry tegenda kukula copyright gye muleeta mwennyini egenda balya. Kaakati bw'oba owuliranga nti 15% eyaba neekuluma nnyo bw'oba owuliranga toyagala protecting nga bagenda teeka ssente mu ndongo industry egenda kukula etya nga producer omuwa ebiri oyagala kukolera ebbiiti gy'ogenda olyako emyaka n'emyaka. Omuwandiisi omuwa 5 oba toyagala muwa oyagala kukola oluyimba lw'onaalyako emyaka n'emyaka. Lwaki tokkiriza kati ninyo lwaki tokkiriza n'omulekera percentage eno gy'ateekeddwa okufuna kubanga bwe tuba nga twagala kulunninga music as a global business nga twagala amateeka gajje aga copyright then we have to protect all the stakeholders mu bwerufu. Ebyo tukoye n'obiddingana n'obikolako argument yenna atakitegedde tukireke bulesi kale buli omu akireke kyevuye. Jogera Uncle Eddie. Waliwo olugero lw'ekigaano olugamba nti obukookolo bugeyana. Nga Namunye ali kunju akoze eki? Kaakati omusajja ono gwe bayita Kasirye ansanyusizza nnyo. Naye ng'ate mulabanga artist nga nze ng'omuntu. Akuba ne jampa artist mulamba oyo se. Yes, wulirizaamu kati kendeeta. Wane waffe abantu abakola emirimu gya James Proper egya Kasirye balina associations era nga basasulwa. Kati wembuuliza bwana Kasirye nga tannaba tutwala kuba music producers emirimu gy'okola egyo bwa analysts are you paid? Kakati bw'obeera nga toli paid onenya otya producer ekitegeeza linda mukatini kamaliriza ekitegeeza bwana Kasirye ne James ne Eddie ne Mamero for example twandibadde mu Uganda tulina association tife tugwa mu ng'omuntu agenda okwagala James agende ku TV agenda okwagala Kasirye agende ku channel ye ayina okuyita mu Eddie Mezaya Olabe ekintu kyoli mukoka Eddie Mezaya ati ngamba ati uli katini nnyo lwaki njagala okusala kamaleyo bwe tuba nga tuli mu kuvumula omuze ogubaddewo gw'obutasasula kye tuli mu kudisikasinga biki bye tulina okwekoparetinga bino byonna bisobola okugirawo naye tuba tubadde tetusasulwa kakati tuli ku levo ya kuvumula tetusobola kugamba nti tulwana kuva mu kiri ekyobutasasula bantu bamu tukitereeze ateekamu ssente abadde talina waafunira kati twagala tukivumule kuba tuli ku levo ya kuvumula. Kati kyekino kyendiko Kasirye omuntu nga si muyivu tosobola kuvumirira muntu ataasoma nga nawe toli muyivu kuba tomanyi mugaso gwa kubeera mu buyivu. Kaakati bwana Kasirye essaawa zino nze ndowooza walibadde kati third party erisooka ne tugiteeka ebbali n'osooka ogamba essasi likubye nze Kasirye ninasooka kubeera ntyaza okuwona ekyasi kino nti Kasirye essaawa zino otundanga keeki eyokya kuba sizibe lunaku nga sikulabye nga nze kkiriza obagaana corporate yalibadde sooka kukolera ku ggwe ekitono ennyo Kasirye service gy'owa kati bannayuganda walibadde kati emmotoka gy'ovuga ng'eringa ya kamiliyoni
singa obadde wano waffe kati ate bwe bakirese ku bbawa nti singa bamuwa royalties ze singa avuga motoka ya bei wagambye sympathy bwana Kasirye maliriza ekyo kiri kye mbadde ngamba nti bwana James tetutunuulira nnyo bali ba producers kubanga bali ba producers baguddemu kigwe bakopye James naye n'atandika okubeera producer Kasirye azze naye alina gwakopye naye n'ayiga ekintu kino n'akimanstalinga naye erabira akagenda ku akawunti ye edi meza katika nkubulireko ekintu kino katono nnyo industry eno gye tulimu ebintu ebisinga babiyita do it yourself nze nakugambye story yange nali computer scientist yayingira radio okitegeera nengatta music ne computing okulaba nti ndiwa gyendi leero kakati abantu abasinga abeetolodde industry yonna ba do it yourself because industry yaffe ekyali nto okiraba tukweyigiriza ffe kati tulinawo wano Berkeley School of Music kakati omukisa guzze nti tusobola okwogerera ba producers abadde batafuna splits zaabwe for eternity tulina ennyimba ezigenda mu miliyoni 4 miliyoni 5 James shatta kuneba analyst nti oboogerera anti nabo mbogerera naye kati leo twaze kwogera kuki kuteeka lya copyright epya ne direction gye yali tutte okiraba kakati nze ndowooza bwe tuba tufunye chance eyo tusooke tulabenga waliwo fairness ebimu ku biganya music okula nti leero producer bawa singa yali yafuna ku streams zonna cumulative streams za Stialos ina streams mmeka omanyi njaa ku zino platforms wezi tuye anyway ayinza katugera nti ayinza okuba collective streams za Stialos zonna ziri miliyoni 10 bwe ziba value ya streams ezo miliyoni 10 eri emitwalo 10 ejja dola producer ne songwriter atenga songwriter ye omuje yayimba balina kugabana just the 15% okiraba of whatever money zembera mukoze singa bawa yali yafuna kati ye nti ku mitwalo 10 yafuna ko omutwalo oba akasanvu sente ezo yali zikutte nazi reinvestinga mu studio ye bino betuga nti tulina studios ziri standard mu Uganda tunazimba tyango nga producer afune emitwalo 5 royalties zeta zifuna ojukira kibuzo kye nakubuzanga wakajira ddala wano nakubuza nti interviews ogenda ku TV bakusasula ojukira kibuzo ekyo ojukira nonzira muno ngamba nti nedda kakati bwobeera nga tosasulwa era kigana okusasulwa kyekigana ne producer oligoyogerako bawa okubeera nga afuna rights ze anti kati yafunye chance nti anti kakati labayo olaba obuzi bwengenda ofuna ne Eddie buli buno James tuli mutwogera kututerezeza tutya tuli ku level ya kutereza how do we incorporate all of that nga tukyayina omukisa ogwongeramu ebigenda maaso kakati gwe kyoyogerako oli muloko yawali we twagala okuva ne kakati tukedde ne tukkiriziganya nti twagala kuvaawo wano twincorporatinga biki ebirala kati bwosigala ng'oganga gundi tasasula kye tuliko kakati yenna gw'owulira nga treatinga unfair tumugattemu asabadde bati mukulu Kasirye nti sensitization ye answer yokka anti kati sensitization ogitereeza otya sensitization ogwo mulimu gwa musuuza ne banne basindi batya bagenda mu state ne bajjayo ssente bukyanga batandika okukola federation yawo siwulirangayo masterclass n'emu nti oba ya YouTube oba ya oba yaki okitegedde kati etekasi yerigenda okukola sensitization ogwo mulimu gwaffe ng'abali mu industry kye nagambye nti nze ngenda ku TV ne radio nga na objectives 2 esooka yakusharinga aga amagezi ne research gwemba nkozeeko omutono ey'okubiri yaku kumakinga sure nti nange njiga okiraba kuba mu kuyiga okwo musobolera okugetinga mu conversations n'abantu nezikuongerayo kusawa ya leero mukulu Eddie mbadde nsaba ba producer odde ku side yaabwe tubalwanirire sensitization tulina gyekoleranga ffe era yensonga kye tubadde tukola emyaka gyonna sensitization naye kati nze bwe nzija netandika okulwanirira ba producer
Batiste bagala kola kikuulira nkugamba kakati James erefuna bagende eyo mbadde nsaba otunuuliremu ekintu kino era ne bwana Kasirye mbadde nsaba tutunuulire ekintu kino nti tetujja kulwanirira ba producers oba ba writers ne ba managers nga etteeka lino President Museveni yali sayinize ligende muki parliament baliteeseko balifulumye lwaki njogera bwentyo nti nze njagala abali mu management ya corporate eno bakwate ssente bawe Kasirye bawe James agende ku TV James agende ku platform asomese general public nga corporate we ino okukola na bichiro ino okukola bolebe kolera bwerere kubanga these people esawa zino bali mu kutumia ekintu kya kufuna sente gwe James ne Kasirye mukolera obwerere you do your own research ne mugenda ne mutekamu airtime wammwe n'ebiseera CSR community social responsibility kati bo balibo bateekayo ebisawo bafune mufunyi sente mukono eryangu kasi ojja kuba oli fala James ajja kuba fala Eddie ajja kuba fala nga ffe tukolera bali bagaggawale tusooke tukiryalinga kino Uncle Eddie munsi muno olaba ambitions zaffe tukkirize za njawulo ne ku biki bye twagala okufuna mu nsi abamu ku ffe bwe twakkiriza nti system mwe tuli ekyali yagadibengaye ne twebuuza omuntu asobola atya okuba ng'asurvivinga mu system ng'eno kyovula nze bwe ntandika okuzimba bulandi yange nga omuntu eri personal ntambulizaako n'engoye ezange so that engoye zisasula mu kaseera kano nga bwe nninda kyenjagala kituuke nga kikoze eki nga kituuseewo kubanga ffe abaagala industry okugifunamu n'okukkiriza nti bwenaateera ffenna tugifunamu tekirina kye kinsala kaseera kano kusensitizinga kintu kyonna oba nsasuddwa oba sisasuddwa wabula ekiba kinnuma kiba kimu edimezayo okubeera ng'ogamba nti oli muyimbi ne bayimbi banno nga mmwe ne kusente ze mufuna temusobola ne bye mutegeddeko ng'okitegedde amazima nti producer ateekeddwa ofuna royalties nakyo nga mwagala tusooke bajjukiza kibasomesa kibasensitizinga that is wrong kati wano okuguguba kwonna kw'oli mu kuteekawo kuli monitoring ate nga ffe abamu ku ffe twasalawo tugambe nti before the monitoring gate tutereeze industry omuyimbi kyoli mutukaayanyaako okuva we twatandikidde oyagala nnyo okujustifyinga producer watafunira n'omuwandiisi kiteeke mutima nti alina okufuna kuba contributinga Kasirye kankuli we tugenda okusasulwa bwe twali tukola business y'okusinkinga mu oluyimba lwa Gravity n'amala n'atukuba ekikubo sente zonna n'azirya yekka mwana oyo namunyiigira mukwano gwange gwe nkola naye LP wa West Africa ku Spotify yaŋŋamba ekintu kino yaŋŋamba oba okola deals bwe zityo olina okucoming out clearly nti olinako 15%. Because for us, for knowledge, we ne Kasirye, yeah. Tusobola brokeringa sync deals. Sawa ya lero tuchazi, but that respect yo jizimba atu bakulaba otandika okufunirako emirimu emirala. Ntize lero bw'ompita okukola consultation kisinzira level kwoli, yeah. Waliwo level nga oyina okunsasulira ddala ssente because nawo kati oba oyingidde mulimu gwange. Waliwo emba nsomesa eggwanga ndisomesa busomesa naye bw'ojja nti oyagala ate kunneebuuzaako about your music omutuusiza otya ku Spotify omutuusiza otya wa kati awo tuba tugenze mu consultation kati ffe bwe tuba tusobola okubrokeringa deals ezo nga bino biteredde ekirala nsobola okugenda ku album eya katugeze muganda wange ani katugeze Spice Diana ina album ne bampita ng'omuwi w'amagezi oba agenda okubayambako oba ku bya streaming oba ki ne mbateerawo akakwakuliza akagamba ku nnyimba bbiri luno ne luno nina okubeerako ng'omu ku ba executive producer because n'okubawa amagezi gange nange mbanga producing nze okiraba so that is how ensi bwe tobwegenda okumetaforcinga esobole okutuuka ku level buli omu asasuliro naye kitandikira kuli netteeka okutereeza obwannannyini omanye baali bengeringa nabo because waliwo ebintu ebikulu ensonga emu ku nsonga ezisinga obukulu ye ya copyright management
battery zino ziri mu kunsumbuwa. Copyright management system leero bagireeta. Very good bagenda kugizimba bulungi, bagireete bawa abantu bu flash. Na kaina wano waliwo mulimu gwe nalina nga bakampa. Okateka mu computer tekaina kuvaamu. Ofune wagenda USB n'okanyigawo. Kati akantu ako nga buli luyimbo oluzannye simanyi bagenda kikola, maybe bagenda ku monitoringa zi DJ softwares ezenjawulo neza radio nga buli luyimbo oluzannye kalu reportinga eri ku UPRS. UPRS eina monopoly. Nti